Minisita avunaanyizibwa kulondoola enteekateeka za gavumenti Akello Okoli alagidde okukwatibwa kwakulira ekibiina kya Misonzi Youth Boda Riders Association oluvannyuma lw'okukizuula nti ekibiina kino tekiriyo kyokka nga kyaweebwa ensimbi z'emyoga. Minisita alondoola ebyenfuna by'eggwanga Beatrice Akello ayisizza ekiragiro ekikwata akulira ekibiina kya Misonzi Riders Association Jude Musaze olw'okusanga ekibiina kino kya mpewo kikabibwa nti ekibiina kino kisangira okukizinga lulamba mu ggombolola y'obufubi mu bizinga eby'essisinga kyafuna obukadde ku bina 2.5 ku nsimbi ez'emyoga. They should be keen in monitoring government programs, and when they detect that there are some challenges, let them take the step. We have the RDC here, we have the DC here, we have the DPC, the CID section. Let investigation commence. Should not wait for us to come. Minisita alagidde akakiiko akalwanyisa obulya ku maka bwa pulezidenti okunoonyereza ku ngeri olugulira lutakome gye lwakolebwa emitatuukana na mutindo ate nga terwaggwa. Asiddewo n'asaba abakozi ba gavumenti okufa ennyo okulondoola enteekateeka za gavumenti abantu basobole okuziganyulwamu. The quality of work we have seen on the road is worth investigating because the stones has come out, and we are bringing the technical team to ascertain the quality of the road work done there, and the investigation has started. Justin Namero muwabuzi wa pulezidenti Masaka agumizza bannakalangala ku nteekateeka gavumenti zerina gye balira nasima pulojekiti ezikoleddwa obulungi. Pulojekiti ezisinga eza gavumenti zikoleddwa bulungi okuggyako pulojekiti ndowooza ng'emu erimu obugayaavu, endala erimu ebinaabuuzibwa tukakasa oba bubbi oba si bubbi, naye ng'ewasinga bakoze bulungi. RDC w'ekalangala Judith Najjuma Ssenkulu asizidde wano n'asaba weeba eryato okusobola okulonda obulungi enteekateeka zino eza gavumenti mu bizinga. Tulina ntambula bulungi ku mazzi okulaba nga tutuuka ku bizinga ebirala, era njagala okubeera nga ngamba nti tusuubizza agenda kuba nga atwala ensonga eno mu maaso. Rajabu Ssemakula ssentebe wa disitulikiti Kalangala agamba nti ekikolwa eky'okugaliira awamu kijja kuyamba ku nkola y'emirimu. Tulina bannaffe abatawonye leero nga bo bafundikidde mu kaduukulu ba mu kukola statement olw'enkola y'emirimu etabadde tategeerekeka bulungi, naye manyi nti ekyo kijja tuyambako okwetereeza okulaba ng'emirimu gitereezebwa. Minisita alambudde n'amu ku babodaboda abafujje ku ssente z'emyoga ne baza Pulezidenti Museveni n'okumusabira azibiza okudda e Kalangala okulondoola enteekateeka zonna era okusobola okulaba nga zitugaana ensimbi z'omuba omusolo ezisibwamu. Nkuba Samuel yakusakidde eggulu lino.